kitalo nnyo kitalo ddala nti omukazi gwokedde n'oyanjula n'okola bulungi nnyo okwanjula n'oyita mikwano gyo n'ab'emikwano n'ab'eŋŋanda yasobola okujja mu bulamu bw'ensi eno. Ebifaananyi ebyo mubirabyeko nga bisatulatinga ku social media platforms ez'enjawulo naye abamu nga temumanyi mboozi oba mazima agali behind ebifaananyi ebyo okubeera nga bitambula. Kigambibwa nti oyo mukyala amanyikiddwa nga Patricia, omwami amanyikiddwa nga Patrick ne Patricia amannya nno galinga nga agafaanagana. Omusajja si ye Patrick, ye Robert. Badde seewuunyiza. Omukyala bamuyita Patricia, omwami bamuyita Robert. Kigambibwa mbu omwami ono yakizudde nti omukyala we gwe yakamala okubeera ng'ayanjula ali mu kubeera nga akola obwenzi n'omusajja omulala. Naye mu kubeera ng'akola obwenzi, Robert ono yatandise okubeera nga yeekengera n'agamba n'omwana waffe ono ow'emyezi 6 lekooti kansooke mutwale ku DNA at least nkonfamingire ddala nti omwana naye waffe. Musajja atunga akwata mwana ng'amutwala ku DNA oluvannyuma lw'okwekengera nti mukazi we ali mu kubeera ng'abaligana baazunga n'omusajja omulala. Ebyavudde mu DNA byabadde byewuunyisa era nga biragira ddala nti omwana si wa Robert, kyokka omukazi nga yakamala bulungi nnyo okubeera ng'amwanjula buli kimu akikoze. Ekyo tekyakomyawo. Ki ekyamuviiriddeko okubeera nga musajja wattu ssaawa zino eno wenjogerera bino ye ali mu ttaka? Omusajja ono nga womanyi nti owasizza mukyalawo password y'essimu yagimanyi, mobile money yo pin agimanyi n'ebisigadde ng'ebyo, baalina ekyapa ky'ettaka. Ekyapa ky'ettaka ekyo era ng'omukyala amanyi bulungi nnyo kubanga mu nnyumba abantu abakulu baalimu 2, asigadde mwana muto wa myezi 6. Omukyala ng'amanyi bulungi nnyo nti mukyala ebyapa kyaffe tukitereka wano, tetwagala message kire, tetwagala biki, tetwagala beegizeeko, just in case of anything wanino tukitadde. Bakitereka 2 era ng'omukyala amanyi bulungi nnyo ekyapa ekyo we kiri. Omwami agenda okukebera ku kyapa, ekyapa tekiriiyo. Abuuza mukazi we ti ekyapa kiri ludda wa? Omukazi agamba nange simanyi gye kiri. Omusajja agamba ki? Nanti nange simanyi we kiri. Omusajja agamba ekyapa ekyo twakitereka 2 nze naawe. Kati nze omu ku baakitereka ky'ogamba nze amazzi n'angenda ne nkijjawo oba ne nkibba ne nkitwala ate oluvannyuma ne nkubuuza. Nange simanyi we kiri. Tukebereko ffenna tulabe oba bannange kiri ludda wa? Bannange simanyi we kiri. Era kigambibwa mbu baafunako oluyombo olw'amaanyi era ne ku WhatsApp omusajja message eziriko ku ssimu ye ziraga baayombaganamu kaawo n'omukyala. Naye oluvannyuma kigambibwa mbu omusajja ono ekiro bamuddusa mu ddwaliro, omukazi wamu awo ne mukwano gye bagenda omutuusa mu ddwaliro ng'omusajja ono afudde. Okusinza ku postmortem eyavudde mu ddwaliro bagamba mbu alina okubeera nga yakubibwa ku mutwe, omusaayi ne gugenda mu bwongo kyekyamutta. N'abamu ku bazze okubeera nga baziika basanze amatondo g'omusaayi mu nnyumba eno. Omukazi teyaziise paka kati abadde akyaddukira ku nsiko. However, wenzijidde okukola story eno nga bantegeeza mbu ku poliisi y'e Nateete omukyala ono Patricia bamaze dda okubeera nga bamukwata ye ne maama we. Ekitegedde ekintu ekyo, omukyala gwe wakeera ku makya n'owewasiza n'osonda ssente zo n'ogenda n'omwanjula ewaabwe n'otwalayo ebintu. Ssaawa zino nga yakumisizza omusu, gw'oli mu ntaana, ye ali mu kkomera oba ku police station alya butaala. Akawunga bwe bamuleetera bajja okumulabako, bwe bamuleetera ebyokulya n'ebisigadde ng'ebyo. Nera nga kati akola bwefubirire kulaba ng'afuna looya asinga asobole okubeera ng'amuwolereza aveeyo alye butaala. Ono ku SMX Media ngenda sigala nko updates gwe kyolina okukola subscribinga, nyiga notification bell, ebisigadde obitulekere.